Aliko chinana mnana kuteze mnana chabasa manyanga Amaanyi G'obuntu. Twalese tutandika okwebuuza ebibuuzo muli lwaki oli wano, lwaki oli mulamu, olaga wa n'obulamu bwo. Ebyo byonna bibuuzo bikulu nnyo. Olwaleero katutandike ne gwani, nzaani. Webuuza ekibuuzo ekyo, nzaani. Kino kirabika ng'ekibuuzo ekyangu naye ate kye kisinga obuzibu, kubanga gwe musingi gw'ebibuuzo byonna n'ebikolwa byonna ebiri mu nsi. Kwebuuza nti nzaani, ako nno kakulu. Ye Esibuko era w'osinziirira okumanya. Singa tokitegeera n'otamanya kikyoli gwani, kyangu okuyita mu nsi ng'omwana omuwere eyakayiga okutambula, anti olunaku lwonna asiiba atambula naye nga baabuwe talina gy'alaga. Bw'obuuza abantu abasinga obungi gwani, bangi tebasobola kukuddamu, era tebasobola kukuddamu kisukka mannya gaabwe oba gye bava na biki bye bakola. Kino ekibuuzo tekyetaaga bikukwatako, wabula kibuuzo ekikwawula ku bantu abalala. Naye nga bw'olaba enjola eziri ku kinkumu kyo, tewali muntu yali abaddewo oba alibaawo ng'alina enjola ze zimu ng'ezizo. Gwe wekka alina ezo. Kababe baana bo b'ozadde ne bwe bali kufaanana batya, tebalibeera na njola ze zimu ng'ezizo eziri ku kinkumu. Kino kitegeeza nti olina ekintu ekyenjawulo ekikulimu, oba ky'olina nga tewali mulala yenna akirina mu mulembe guno. Ekitegeeza nti gwe okulemererwa okuzuula, okulemererwa okukizuula, oba weerimbye nnyo, era gwe kennyini gw'aba atudde ku buwanguzi bwo. Tugende mu maaso. Abantu abamu batya nti oba oli awo kye nnina n'omulala ky'alina. Naye njagala nkutegeeze nti Katonda si mwana wa muntu nti asobola okwerabira naawe abantu ababiri ekintu kye kimu. Bangi basobola okukola kyonna kyonna ky'okola, naye tebasobola kukikola nga ggwe bw'okikola. Bangi basobola okukola ky'okola, naye tebasobola kikola nga ggwe bw'okikola. Ekikyo kiba kikyo, era ggwe wekka gwakirina. Era singa ofa n'ofa nakyo, eno yembalirira gy'ogenda okuwa ng'oyimiridde mu maaso g'oyo eyakuwa obulamu n'ekirabo ekyo. Ekintu ekyo kye kikwawula ku balala. Osobola okusanga abantu mu bitongole ng'omu alwanyisa omulala aveewo, ye addewo. Naye omuntu amanyi kyali ate tasobola kulwanyisa balala, kubanga abeera akitegeera nti tebamufaanana era tebasobola kubeera ye kyali. Mwattu kino kikotoggedde nnyo ebitongole bingi okusimbula. Ebitone bingi ne bifa olw'abantu abatanneezuula okulowooza nti waliwo abagenda okutwala obuyinza bwabwe. So bwe twali tutunulira nti nzaani, ekyo kye kibuuzo ekisooka. Katugenda ku kyokubiri, nvaawa. Nvaawa. Oluvannyuma lw'okumanya ky'oli, ate oteekwa okumanya gy'ova. Okawulidde ako? Oluvannyuma lw'okumanya ky'oli, ate oteekwa okumanya gy'ova. Kino kikulu kubanga ne bajjajjaffe baalina olugero olugamba nti omuntu eyeerabira gy'ava ate tatuuka gy'alaga. Eyeerabidde gy'ava ate tatuuka gy'alaga. Buli lwe tumanya gye tuva, olugendo lwe tutambudde, ebyo byonna bye tuyiseemu ne tubitegeera,
ate kituyamba nnyo obutaddamu kugwa mu nsobi ze zimu. Naye okutuusa ng'otegedde gy'ova ate tosobola kutuuka gy'olaga mirembe. Abazungu ne sayansi batugamba mbu ffe twava mu nkima, kyokka olulyo lw'enkima teruggwangayo. Kati omuntu ayinza okwebuuza nti ddala n'enkima eziriwo kati zirimala ne zifuuka abantu oba ffe tuliddamu ne tufuuka enkima? Ekyo kibuuzo ky'amaanyi. Bino byonna si bikulu, kubanga enju tenywerera ku bisenge wabula enywerera ku musingi. Amaanyi g'omusingi ge gasalawo obuzito bw'ekizimbe. Gy'ova weewakuwa amaanyi okwongera okutambula era n'obuvumu okuvvuunuka okusoomoozebwa kwonna okw'enjawulo. Ekituufu kiri nti ffenna twatondebwa Katonda era tukkirizibwa ne tukkirizibwa okujja mu nsi, naye tetwajja kulya mmere na kuwasa bakyala, wabula okubaako kye tukola okwongera okulongoosa obulamu bwaffe n'obwa bannaffe. Naye kale omuntu nga tamanyi gy'ava mu ngeri ne gye yajjamu, anaategeera atya amateeka agamufuga? Kubanga bino byonna bibeera byateekebwateekebwa mu musingi nga ffe tetunnabaawo. Tweyongereyo mu maaso. Amaanyi g'omusingi ge gasalawo obuzito bw'ekizimbe. Gy'ova weewakuwa amaanyi okwongera okutambula era n'obuvumu okuvvuunuka okusoomoozebwa okw'enjawulo. Gy'ova weewakuwa ate amaanyi ago. Ekituufu kiri nti ffenna twatondebwa Katonda era ne tukkirizibwa okujja mu nsi muno, naye nga tetwajja kulya mmere, tetwajja kuwasa bakyala, wabula okubaako bye tukola okwongera okulongoosa obulamu bwa bannaffe. Jjukira si obubwo, naye obaako byokola okulongoosa obulamu bw'abalala, obwa bannaffe, si kulongoosa bulamu bubwo. Naye kale omuntu nga tamanyi gy'ava, nga tamanyi na ngeri gye yajjamu, anaategeera atya amateeka agamufuga? Kubanga bino byonna biba byateekebwa mu musingi nga ffe tetunnabaawo. Omulamu omukulu ogw'okubeerawo okw'obulamu bwaffe kwe kusobola okuteeka ettaffaali ku nsi eno, okugifuula ennungi okusinga bwe twagisanga, ate oluvannyuma tugirekera abalala ng'eteredde era nga basobola okugyeyagaliramu. Omuntu bw'amanya era n'ategeera gy'ava, anywera, kubanga aba amanyi ebimutambuza mu nsi na biki by'ateekeddwa okukola. Bw'onoozuula gy'ova, ojja kusobola okukakasa ekyakutondesa era ojja kutegeera empisa yaayo n'amateeka agakufuga, ate okusobola okufuna kiri ky'oyagala.